Cabinet ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'omunaana yasalawo 2025 kino tuludde nga tukikola tubadde tufumba okutuusa olwaleero lwe tujjudde era cabinet era yagikubiriza yali president mwennyini ne tusalawo nti ekisinga saawa zino kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi ate kino kiragiro teri kulanga kulala era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 lujja kuba lwa mukaaga era agenda okukulira omukolo guno ye vice president wa Uganda omukyala Jessica Alupo tujja kubeera awo Kiti Zone Kisenyi 3 parish wano mu Kampala mu kibuga wakati tujja tandika ssaawa emu ey'okumakya era ffenna tukwirizibwa okulaba nga tuwerekerako mu vice president banaddiini ebitongole bya nakyewa n'abantu ba bulijjo ffenna tugenda awo tulabe nga tutandika ate ne mu district zonna okwetoloola Uganda tujja kwagala okulaba ng'abakulembeze mu district zonna okubeerera ku LC1 LC2 LC3 awo njogeeramu n'abalala LC5 ba RDC nga bakola ekintu kyekimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.